teeth ochimanyi olimba naye nokwata simu era no typing notakomoko nokomekereza messaging ogamba God is there for you. Abalokole mwala gawala. And I personally think Kampala cream yo efuse Kampala cream ate mulowooza baby Gloria tebamugobye agavaayo. Baby Gloria yagobeddwa ku show era tagenda kubanga alabikako mu episodes endala. Naye nga muli mutya baddiya mwasibye mutya mwasize mutya kansubire muli bulungi yonna gye muli okulabira ate n'aba subscribinga mukwano nkusaba soko subscribing Meranke News, liking eno video, sharing, commenting, atekako notification bell ako akadde wenteekayo video obelenga togisubwa. Naye kasubire muli bulungi yonna gye muli okulabira munange. Reality TV show Kampala Cream efuse Kampala Cream munange agavayo ku sides eyo mbu omuyimbi w'eggwanga Child Star alabika yagobeddwa, alabika bambi yagobeddwa bwera mu episodes endala tagenda kulabikako mweyo Cream kuba yavuddeyo nakola ne posti n'agamba bannange eno reality TV show ebintu biri scripted, ebintu biri fake, era ye ebintu byavayo n'ayogera ne actions olusi zavaayo n'akola mbu babeera babimugambye abikole tabikola nga ye babeera bamugambye akitinge waatyo. So munnange yavuddeyo n'awandiika bannange ebigambo nga bingi nnyo n'agamba nga reality TV show weeri fake weeri scripted mbu era yabikooye agenda kubanga abivaamu. Nawe yawandiise awo ebigambo byabadde bingi naye banne baali nabo mu eyo reality TV show bannange si basanyufu naye naddala Etania ne Mama Deb bannange bo si basanyufu era Etania yavuddeyo namutabukira bubi nnyo namugamba nnyabo lekeraawo okulimba eno reality TV show ebintu byonna tebiri scripted olimba. Nagamba bannange abalokole olemwa naye kasoke mbatereko waneeno ka video ka Etania muwulire biki bye yagambye baby Gloria then awo maaso tugenda kuba tukomawo ne Mama Deb naye bannange naye awanda muliro ku sides eyo bannange kye bakola baby Gloria si kirungi naye soka owulireko ono Etania tukomewo mu maaso awo. Nothing about Kampala Cream is scripted, you know, nothing is scripted. They didn't tell me Etania omanyi kati wano feel lonely. They didn't tell me any of that. But you know what happens, I think, with reality TV shows? I came here and said, guys, sina bankobi reality TV na kapitandika. But I think if you start episode 1 with a character and that's not who you are, if you keep it, I think you get confused. I don't know how these things work. But if this thing is scripted, you guys think I would like to come on national TV and cry and share to the whole world why I feel alone? Please be serious. You want nothing about the show is scripted. They are saying these things because, you know, when someone leaves the show or someone has been fired. Munange yeyoyo Etania nga clarifyinga ko bigambo baby Gloria byayogedde naye nga tuzeekoko eno ewa Mami Deb naye yavuddeyo n'agamba ebyo byonna baby Gloria byayogera bifumbu. N'okusooka ye baby Gloria ye yali afekinga life mweyo show ng'ebintu byakola laga mbuno wa bbeeyi nnyo kumbe ebintu ebisinga motoka biki byonna abeera nga abipangisizza n'ebintu byonna nga byakola. N'agamba n'eyo show kennyini ng'emprotectinga naye yeewuunyiza nnyo okulaba nga avudde ate nga ajogerako ebigambo ebitali bituufu ebigambo ebikyamu buno show yali scripted mbwe kitali kituufu. Naye n'abantu bangi bavuddeyo ne bagamba bakola bubi okuteeka baby Gloria mu eyo show mbwe abasingamu abalimu mbu bakazi bakulu ate ye mwana muto naye nga ne Etania naye bambi mwana muto si baby Gloria yekka yalimu omuto ne Etania naye muto ali mu early 20s awo. So abantu abasinga
bavudde ne bagamba we batyo buno Baby Gloria tebandi mutadde mu bakazi abakulu. Abalala ne bagamba bamanyi reality TV shows ziri scripted era Baby Gloria kyayogedde kituufu naye teyandivuddeyo n'akyogera kuba already abantu bamanyi zibeera scripted. Nekyala ne bagamba ezo reality TV shows zibeeramu obulimba bungi, so engeri Baby Gloria gyali omulokole gyakuze nga mulokole tasobola kulimba era yabadde tasobola kubeera mu eyo show n'agimalamu buno kubanga zibeeramu obulimba bungi nnyo. Munnange ye buli muntu avaayo n'awa opinion ye. Abantu abalaba eyo reality TV show buli omu avaayo naawe ndowooza ye n'awa ki kyalowooza. Nagenda kuba mbalekirako eno vidiyo ya Mami Deb mumulabe era mumuwulire butya bwe yasabudde Baby Gloria bigambo ki bye yamugambye byavuddeyo n'alimba. Yayogedde awo ebigambo bingi nnyo naye ng'ebivaayo bigamba buno Baby Gloria alabika yagobeddwa kuba mposti yagambye mbuno ye tagenda kuddamu beeramu eyo show naye agavaayo gagamba mbuno bamugobye bugobi ate abalala bagamba mbuno just kandi bakakodyo kutunda show yaabwe ng'akyalimu naye nga bamugambye mbuno akolewo atya apostinga ebyo ebigambo we bityo abantu balowooze mbuno bamugobye kumbe nga tebanaba kumugoba mbuno nekana akakavuyo akaliwo saawa zino eno buyinza okuba nabyo biri scripted. Munnange buli muntu ye avaayo naawe ndowooza ye. So abantu abamu we batyo bo bwe bali okulowooza mbuno kana akacankalono konna akaliwo mbu bamugobye mbuno abivuddemu byandibanga just nabyo biri scripted batunde show yaabwe. Naye ngenda kuba mbalekirako eno vidiyo ya Mama Deb mulabe biki byayogedde. So vidiyo yino mubeere bulungi mweraba. The truth is, I think I shouldn't have got involved, but the truth is, naturally, nzenga ntongo. Naturally, I hate watching people lie, and I literally just keep quiet. Like simanyi kusirika when I see someone really lying, and yet you've been protected by the show. If the show really showed half the things you were doing, they would literally be like, no, we can't just the show. Basically, they bring cameras and you do and say byosa zero, but they tried to protect this girl's image. That's the only true thing I can say. They really tried to protect her image, and so many times I'll even get upset because I'll be like, guys, nankola chino, you know, and they were like, no, we're not here to destroy people's brands, you know, and you do this, hey, mukamanga jali, and you tried discredit a show that tried to protect your. You can't win playing dirty in life. You can't. One thing I literally wanted to teach this girl is that there's always consequences. Naye taiga. But at the end of the day, time will reveal everything. Nayenze simanyi kulaburira muntu ngalimba banange the things she's done and said on this show, and then you turn around and blame it on someone else. Mbu someone told you. Which was scripted. Really? The way they've protected you? You guys, I even got to a point because I was like, you know what, if I said it, I'll own it. Even that time when I lost my temper at PJ Pat, honestly, and I never go out of character. But you can turn around and say someone made you do it. No, guys. Anyways, time will reveal.